Okay, mbaniriza abasibo ne bannyabo mugamba mutya abalungi amannya Ron Sport nga bulijjo mujje baleko emirimu nja kutumirako kyali wankasagadde oshira mwenna baagala nnyo buli kiisi followinga mugamba mutya olunaku olwaleero nno lwa kitiibwa lwa ttendo sinkanye omukulu omu fe tumuyita jjajja eno mu music ndowooza yandibadde nga Messi oba Cristiano Ronaldo omukulu abakwatiridde music industry ya wano ewaffe Uganda tosobola kumenya ba producer bawera bataano erinnya lya Uncle Pademan eribulamu ekyo oba otulimbye era oba olyazaamaanyiza music industry ya wano ewaffe Uganda ne ba producer aba wano ewaffe Uganda. Ngenda basaba omukulu Uncle Pademan asooke ababuuzeeko. Uncle Pademan nsanyusa okusanga n'okusinkana. Nange nsanyusa okukulaba. Ronnie? Yes, Ronnie, yeah. Ogamba otya Ronnie? Sigamba Uncle Pademan. Yes. Ogamba otya? Nze ndi bulungi sirina buzibu. Tebaleka emirimu. Emirimu tukola, emirimu tegiggwa. Yes. Bigenda bitya? Kisinziira ku biriwa by'obuuza. Eby'emirimu era? Eby'emirimu bitambula. Bitambula. Okay. So bannaye omukulu gwendi naye Uncle Pade. Uncle Pade, abayimbi abali eyo abato ng'ali eyo ayimba ng'ayinamu ekitone naye nga yandyetaze omuproducingira ennyimba ennungi oba ebintu ebirungi ayinza kukusangawa era bwe bakaki b'oyinza okumuwaayo? Of course nsangibwa wano ku Audio One e Makindye kasootuuka kumpi ne SJ complex wali wa Manga then ng'obuuza ku Audio One wa Pademan e Makindye naye n'ekirala basobola tulishinga ku masimu tulina ennamba zaffe ojja kutuyamba ozituterekawo ku screen let me repeat it ojja kukisala n'ekirala tulina namba zaffe ezo eziri ku screen awo omuntu osobola okujja n'okola ki n'otulaba tewali kyamaanyi nnyo tetulinaawo middleman nti alina middleman gw'oyitamu ali no bayita abantu abasinga batya okujja ku Audio One naye mbagamba nti tewali kyanjawulo mbwe yakolera banene bakibekyo buli muyimbi gw'olaba omunene yaliko omutono buli muyimbi gw'olaba nti w'amaanyi yaliko omunafu oba yali I've seen people saagala kumenya mannya n'eryo bendabye nga bajja nga tebalina na kye bali ne kati ba superstar so totya kutandika. Bannaye ndowooza abayimbi muli eyo muwulidde totya kukola ki totya kutandika dduuka za mbwa ojje ewa Uncle Pade buli kimu akirina ate era ajja kukolera ekintu ekirungi. So Uncle Pade sebo naawe olinamu obudde bw'obweddembe singa toba toli wano? Nina obudde obw'eddembe mbeera nabwo sikola 24/7 era nkola ng'abantu abalala nenyinyuka ate nfunamu ennaku nange nenvaawoko nengendako olusi ku vacation oba nenkola ki esebo. Uncle Pade sebo otambuddeko music industry ya wano ewaffe Uganda neyo wabweru olaba nti wano waffe Uganda tukinako we tutuuse? Kati tulinako we tutuuse neera tukyali ng'era bw'olaba enguudo za wano tezifaanagana z'eyo Bulaaya ne music era bw'ali waliwo w'otuuka music ng'akuba bulungi nnyo naye ate n'osanga ebinnya oba okitegeera nga bw'ogamba nti waliwo oluguudo lw'osanga ng'ate lulungi nnyo ate n'osanga pothole eyo mu maaso n'ojjukira ndi Uganda. So ne musically internationally tulina abatusinga bangi zitusinga olwa factors nnyingi nnyo. Kiri kye nasookeddeko kugamba nti protection bo bannaffe bali bakitandika dde okuprotectinga music w'abantu nti omuyimbi akuba akayimba kamu n'agaggawala obulamu bwe bwonna okitegeera nti omuyimbi teyeetaaga kubanga azunga ku bivulu wano nawali okubanga alina ssente so batusinga ebintu bingi naye Uganda nsi eri creative talent wise tuli bayiiya nnyo bannayuganda bayiiya nnyo. Nga ki Uncle Pade kye basinga okuyiiya? Bannayuganda tuli creative nnyo musically
okusanga omuntu okuba ne Uganda kati kankubuuza osanga omuntu wa ne Uganda ng'asobola okufulumya ennyimba 3 omwezi gumu ekyo si kyangu okugisanga mu nsi endala nga luno luganye kantu olulala we are creative ekirala ebintu bye tuyimba ebintu tucreating eŋŋombo bannayuganda tuli balungi mu creating eŋŋombo ekirala lwakuba nti sustainability kye kizibu kyaffe naye nga tuli very 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 creative. Very creative. Yeah. Uncle Paddy, mwe mwalabako ku mwami Prince Job Paulo Kafeero ne bamaami basudde ne bano kale katugendere kwabo ababiri olaba nti ab'ennaku zino bakola music yalinga ng'owaabali? Si bwe kiri bali bakola music nga mwawufu na bano bakola music nti mwawufu. Ekyenjawulo ekiriwo nti abantu bali balina obudde nga bubamala so bakolanga ennyimba nga balowooza nnyo kizibu omuntu okuba nti yajjako mu studio nga talina luyimba nga bwe tulaba ennaku zino oba nga oluyimba alinako chorus yokka nga waliwo n'abajja nga talina luyimba nga azze creatingira mu studio okitegeera. Naye bali ab'edda ebigambo ebyo byonna wandibiyimbye ng'otya nga tokoze eki nga tobiwandiise so babeeranga n'obudde obwediting ennyimba. Ekirala babeeranga n'obudde oburehearsinga omuntu teyafunanga luyimba lwe bw'omu n'agenda mu studio teyafunanga oluyimba ng'alina okuinvolvinga abakubi ab'enjawulo olw'ensonga bakolanga live recording okusookera ddala abamu bagiyitanga one take recording ow'eŋŋoma abeera wali owa besa abeera wali ebivuga byonna kati arecordinga n'agamba 1 2 3 tugende batandika okurecordinga. So ekituufu kiri nti abantu bedda bannaffe badda bo balina obudde bateekayo obudde mu nnyimba zaabwe newankubadde nga tekinologiya teyali ku sayidi yaabwe ate kati ffe tekinologiya yali ku sayidi yaffe omuntu ojja mu studio mu ssaawa emu aba amaze okurecordinga oluyimba n'essaawa nnene nnyo. Yes. Ekyenjawulo ekiri aye ennaku zino nga tebakyamanyi nga tebasobolirako ddala bayimbi kuyimba live band nga te anko mwe mwayingirira ng'omuntu live band agitegeerera ddala kivudde ku ki ekintu ekyo? Anti bannayuganda tebabyawula si buli recording artist nti abeera performing artist waliwo enjawulo. A recording artist asobola okuba nga is good at recording naye performing artist ate ye abeera mulala. Yes. Anko kintu ki omuntu kye yali akkozeeko nga kyo tekisobola kuva mu mutwe mu mulimu gwaffe guno? Omuntu kye yali ankozeeko nga tekisobola kunva mu mutwe. Nze no ndi muntu amoving on mangu nnyo newala nnyo omutwe gwange guno gufuula dumping site kubanga bw'okuba nkoze ebintu bingi naye bw'obikuuma n'obikuuma you explode. Sibijjukira ebimu bingi naye ebimu sibiwa budde oba olaba nti nsobola okugenda mu maaso otherwise bwekwatirira bye bakoze byonna oyinza obutabaako kyokola kyotuukako oyinza ozimba omutwe ne gwabika ng'ojjukidde gundi yange oyinza n'okuba otudde awo mu gundi mu ddiiro oba ovuga mmotoka oba otambula n'otulika n'okaaba nabuze omusajja akaabira ki yajjukidde kye baamukola mu 2005 kati nga nzijjukira ebyo muganda wange. I don't give attention to negativity. Omwana oyo asooke kwagala nsi ye ekisooka ekyokubiri ayagala eggwanga lye okitegeera ekirala ayagala omulimu gw'akola okitegeera singa obeera n'ebintu ebyo nga you have your nation at heart you have your tribe at heart n'oyagala n'omulimu gw'okola okitegeera nti ojja kukola ng'oli musanyufu olw'ensonga olinayo bino ebibiri by'okola ki by'otiiririra then ayagale famire ye ntegeeza abo abantu immediate family ne mikwano gye then bw'amala okwagala famire ayagale bantu banne in general okitegeera then ekirala work hard. Yes. Ate abazadde ng'ayagala omwana ajje eno gy'oli? Abazadde ayagala omwana ajje eno gye ndi in production ogamba omwana ajje mu production music and what omwana aba yeetaaga guidance ekirala
omwana mulage music not as the main income activity. Omwana mulage music as a hobby, as a fallback plan. Kubanga abaana abasinga baleseeyo okusoma, baleseeyo okukola, baleseeyo abantu abasinga ate ne bajjusa nga bakuze. So omwana mwagazisa ebitabo, bw'omulaba ng'ali mu talent then omugambe, hey, how about this one? Ng'era bw'omwagazisa omupiira, bw'omwagazisa okukola ki, okuyimba. So bw'oba okola nti tomulaga kiringa as the ultimate goal. For example, nze omwana bw'abanga muto, normally what I do, muyisa mu bintu bingi. Mutwala nasamba ku mupiira, I'm talking about my children, nasamba ku mupiira, mutwala nafumba, mutwala abona ayita mu bintu bingi paka bwe muzula nti ono asobola kino. Yeah. Ate abayimbi abali abato ng'ayagala okuyingira music industry. Omuyimbi ayimbe. Neera message eri esooka, it applies to them. Music industry bw'ogiyingiramu nga togitegedde nogireetako speed ekukakkanya. So kiyingire ng'okyagala, ekirala tokifiirako. Okiraba kintu kyonna buli okikola ng'omazeeyo 10 ku 10 amaanyi go, obeera disappointed bw'osanga bw'obaako by'ozuula mu maaso. Se ndowooza take music as a hobby, ekirala love it, giwe obudde, kola, then womala obeeko n'ebirala by'okola. Oleme kubanga obwongo bwo bwonna buli focus. Kati ffe gwafuuka mulimu. Okitegeera? Ne kati tukitegeera nti bw'okola kino kyokka ate kikufrustratinga. Kyagala noba ng'olinayo ki? Abaganda bagamba oba atega ebiri abeera atya? Omutego ogumu taliira. Yes. Kati totega gumu gwa kuyimba gwokka. Yes. Uncle Paddy, olina akatalekeka nga wandyetaaze okukagamba bafaani bo ne bakasitoma abo? Akatalekeka ndyagamba bannayuganda, ekisooka mwebale kuwagira Ugandan music. Thank you very much for supporting Uganda's music. Mwebalire ddala, mutuwagidde nno bannange. Then ekirala mbakubiriza era okwagala ensi yammwe. N'ekirala bakubiriza okubeera abakozi. Bannayuganda babeere bakozi. Yeah. Baagala ensi yaabwe, babeere bakozi. Yeah. Ekyo. Bannange ye Uncle Paddy gwe mbadde naye neyanze nnyo omukisa gw'opadde. Kalisebo. Nzani? Ronnie. Yes, Uncle Paddy. Yes, Ronnie. Ate ne wabaawo kyonna ekyetaagisa Uncle Paddy ojjanga kujja bingi abantu beetaaga okumanya. You're welcome, Ronnie. Tujja kunyumyangamu. Tewali buzibu. The door is open, my brother. Okay, Uncle Paddy. Kalisebo. Neyanza nnyo neyanze. Kalisebo. Mukama Katonda akumpeere ky'osinga okwagala. Amiina ssebo. Okay, bannange Uncle Paddy gwe mbadde naye olunaku olwaleero. Mubeere bulungi, mweraba. Mukama Katonda abankuumidde. Wankubalira tubuulidde ttiimu ye gy'awagira. Ttiimu mu World Cup France. Bwe mpagira France era mbapakidde Africa. Si bwe kiri? Bwe kiri. Mbappe mwana weeno waffe. Si ye yekka, baddugavu ndabamu bangi. Okay. Yes, sir. So ate eno Premier League. Premier League yeriwa Arsenal. Bwe muri Man U. Nkyali awo ku Man U. Tutagala neera wendi. So bannange Uncle Paddy gwe mbadde naye olunaku olwaleero. Mubadde balabi balungi. Mukama Katonda abankuumire. Bye.